naye mu NUP naye nga yeebuuza bakiwandiza batya amangu naye olugero lw'okusoma lwakumenyera bwerere n'osoma emyaka egyo gyonna n'ojja ku ebyo yakabaka noyogera ebiikatwe omusajja omukulu omuyivu yanswaziza nnyo sijja mwogera linnya n'olwekyo ekyekugwa kw'ebibiina sobola kyetondera ekibiina ekitayimiridde ekibiina ekyekimpatiira ekibiina ekitwala abantu ng'ekyokusaaga ekibiina ekitambulanga ekidiinidiini ekiri awo cult kijja kugwa kyova olabanga omuntu bw'alondebwa ng'alondeddwa nga ffe tulondebwa nga tolina kangolira konna kwotaddemu omuntu oyo yandibadde aweebwa ekitiibwa. Ekyokubiri nga Uganda tuzze tutambula nga tunnaba kufuuka republic twali tufugibwa obwakabaka buli omu mu kitundu kye n'abataalina bwakabaka obugundivu ng'obwa Buganda obwa Bunyolo Tooro n'abalala balina chiefdoms era nabo balina engeri gye baali beefugamu. Bwe twafuuka republic 62 waliwo okukkiriza nti twefugire wansi w'ebibiina by'obufuzi. Ebibiina by'obufuzi ebyo nga mulina okusibagibwa ennono buli omu kwayimiridde kwasuubira nti kwagenda okulootera eggwanga litambulire okwo. Saagala kuza mu bantu mu byafaayo naye olifuna obudde oba tulisaba Dr. Kazibwe ayitire mu bato basaagala kumanya bategeere Uganda bwetambudde programu z'ebisomesa ebyafaayo by'ensi awo obudde ebyafaayo by'ensi yaffe eno gye twatandikira ba IKEMSAzi ne batandika ebibiina ne binafuwa ne bagatta abakoze UPC ng'ebiza bitambula byonna obutabaawo ebibiina bya bufuzi wakati wa 66 kutuuka 80 waliwo obotaawo kyebuliisa maanyi waliwo emyaka gya Amini egyawatuuyaawo mpaka 80 ebibiina ne biddamu ndowooza tuzze twakkaanya tutambule bwe tutyo kyova olabanga mu 86 okutuusa 2005 bazzayo ebibiina kyekimu ku biseera byetutwala nti byali biseera byakutufugira ku kabalaza mu bumenyi bw'amateeka aba movement bwe bagamba nti ebibiina biveewo abantu tebabyagala abantu basigala nga babibanja mpaka pressure bwe yasukka ne bagamba tubejjeko sigwa bakyazanga no batubejjeko ekyateesaawo ebibiina era ekibibanjibwa nga institutions ezirira ebyobufuzi abantu bayisiremu ebirowoozo abantu abakkaanya ku nkola ey'obukulembeze bayisiremu ebirowoozo okubaawo batuusa obukulembeze eri abantu banaabawuliriza ne babategeera ne bagamba nti ekyo kirooto kyabwe batambule nabo. So n'olwekyo byatandikibwa oba byakkirizibwa mu mateeka okubeerawo to associate and disassociate. N'olwekyo eridde bitolina bw'olijjawo omuntu bw'akeera ku makya n'agamba nti ntandise ekibiina ne bannange yola sekkaanya naawe ogamba nti ekibiina kya Mpuuga olwo lwe lulimi obwedanga nti Mpuuga ne banne olwo lwe lulimi olufuga olusiga banakyemalira mu bibiina ekibiina kya Yusufu Nsibambi giyite DF giyite FDC tukira ekibiina kya Yusufu Nsibambi. So tokeera ku makya n'ogamba nti kirooto kyange ekibiina kimu kyemmanyi oli kyagamba nti vision bearer ali yekka saagala kyogerako kati abalala balina kukkanya na vision ye. Nze n'abantu abanfaanana bwe tuyigabana ebirowoozo twasalawo omwaka gumu kati n'emyezi 3 okutandika ekibiina ekipya nga bw'otegeezezza mu nnyanjulayo. Ekibiina ekyo tuzze tuwuliziganya ne bannaffe abatandika ebibiina ebibadde dormant ebibadde byebase. Amateeka ssebo galina emirundi ebiri gye gakkiriza okutandika ekibiina mu teeka erifuga ebibiina by'obufuzi osobola okutandika ekibiina mu mirundi ebiri. Osobola okutandikira ku 0 n'ogamba kanoonye erinnya noonye emikono buli district mpite mu mitendera gyonna ntandika ekibiina ekipya. Oba osobola okukola kibadde rebranding n'ofuna ekibiina ekiriwo n'okiwa ennono empya
nekibeera nga kifuse kibiina kipya. Kakati ffe twalowooza ne bannange nti olw'obudde obutono bwe twalina n'effubitizi n'enge n'ekkokobereze eriri mu bantu bano abayivunaanyizibwa mu kuwandiisa ebibiina, ne bategeera nti Mpuuga yali mu kunoonya emikono, wayinza okubaawo embeera enzibu. Kyovala amannya g'osomye tompuliddeemu ku batandisi b'ekibiina, naye nga ddala badde ngoberera buli kimu ekikolebwa. Ne tugamba tufune bannaffe abatutegeera be tutegeera, ne twogeraganya nabo ekyo kikkirizibwa mu mateeka. Ne tutereeza ennono y'ekibiina giyita ideology, ne tukyusa colours z'ekibiina, ne tukyusa n'akabonero simbo. Oli muyizi wa byafaayo na byabufuzi, bw'onoonya Green Partisan Party, colours zaayo twasigazizaako kala emu eya green, ne twongerako burnt orange, ne twongerako ne blue, yayita Marian blue. Kakati ze colours 3 balina akabonero nga kango, ne tukakyusa ne tufuna akabonero ak'omuti guyita omuvule omunene ogulina enduli. Kakati iye Democratic Front. Kakati olwo n'abagamba nti bannaffe babonaabona okuwandiisa ebibiina bano nga bayanguye. Kakati balowooza nti okuwandiisa ekibiina kulinga nga kwewandiisa ku LC. Si bwe kiri. Ekirala bannayuganda ndowooza bulwadde bwammwe, temusoma, mwagala bababuulira bubuulizi nti kino kyabadde. Ekyo olabanga mu Uganda olugambo lungi nnyo okusinga amawulire amatuufu, kubanga abantu baagala kusoma, kubanga bw'osoma bw'ofuna ennono originality y'ekintu bw'ogifuna, ennono y'ekintu bw'ogifuna. Ekibiina kino nga kitambula, gazeeti zaafuluma okuva omwaka oguwedde. Gazeeti kyekiwandiiko ekitongole ekya gavumenti naye tebabiraba. Balina bye babagamba ku TikTok eby'olugambo. N'omwaka guno mu mwezi gw'okusatu ne bafulumya gazeeti ey'okubiri eya DF era tebabiraba. Naye nga byonna mwebiri kala ne bagamba nti ekibiina kino abantu bano wammanga bataddeyo constitution empya, abantu bano wammanga bataddeyo colours empya, mwena kye mugamba ennaku 40 sasa ne ziyitawo tebawuuna. Ebyo tebabiraba. Ne mugamba olugambo nawulidde ensonyi, nawulidde n'omusajja omukulu wamukyazizaako nti jamwogera linnya naye mu NUP, naye nga yeebuuza bakiwandiisa batya amangu, naye olugero lw'okusoma lwakumenyera bwereere. N'osoma emyaka egyo gyonna n'ojja ku ebyo yakabaka n'oyogera ebiyiikatwe. Omusajja omukulu omuyivu yanswaziza nnyo, sijja mwogera linnya. Kati tosobola kugoberera. Naye bino byonna byayitibwa mu bulungi nnyo. Ne medical ngende ku kinyusi ng'ekigendererwa. Kituufu ebibiina we biri bingi, n'ebibiina nga bikola ki? Ebibiina nnono nkola. Kyova olabanga etteeka lyalekawo eddembe okutandika, okuggalawo n'okuvaamu. Ne ssemateeka ssebo yawa akadirisa naffe abali mu Parliament nti mu mwaka ogusembayo oli wa ddembe okuva mu kibiina ekimu ogenda mu kirala. Ebibiina by'obufuzi olw'okuba binoonya kukulembera abantu bandibadde tebabeera mu kibiina kya byabufuzi nga tebakkaanya ku kyakkola. Bwe muba temukkaanyiza ku kyakkola munda, ate abantu munaabaweereza mutya? Okutandula ebigere, okufuluma amasengere ng'abaweereza leediyo ya nnyinimu, mulina okuba nga mukkaanyiza mugenda okugamba abantu ku mpewo. Genda okwogera mu kikkaanyaako. Kakati abantu babeere nga baddembe, owali embeera tegeeregeka ovaawo bakole ekyo kibakkaanya nakyo. Buli lutalo olwaliwo Dr. Semogere ng'atukulembeddemu okulwana okuzaawo enkola y'ebibiina by'obufuzi, twandyagadde naffe tubeerenga amawanga amalala agaakula, ebibiina by'obufuzi ne biba nga endowooza y'abantu ku mawanga gaabwe n'entambuza yaago ekendeezeddwa ku bibiina 2-3. Naye olw'okuba nti tunaakutuuka ku ddaala eryo tekikyewalika. Ekyokubiri Medi, bw'obeera nga gwe Mpuuga ng'okoze ebyobufuzi n'obukulembeze ku ddaala lye mbikoleddeko ne ku mutendera gw'entuuseeko, bemba sirina kibiina kya byabufuzi kyendimu. Onsuubira kukola ki? Kugenda kufuuka munnaddiini
nasala okubeera munnabyabufuzi ebintu ebinyinza ogwanga sijja kusobola kubifuuka mu myaka gino n'olwekyo bwe mba nnyina bannange benzikanya nabo mu byobufuzi okugenda okufeesinga bannayuganda kyabwenkanya okugenda nabo nga twetesese bulungi ekyo kyenkikkiririzaamu nnyo ebibiina bingi batugambye 28 n'ebibiina ebiri active biri bimeka kubanga kino kye twazizza obujja bali tukiwuliranga nako bingi biri ku mpapula naye ebibiina ebiri active mu byobufuzi ebirina kye bigamba ensi si bingi nnyo ate bannayuganda bageze ekimala basobola bikenenula ndowooza bannayuganda kirungi okuweebwa omukisa okuwuliriza endowooza ya buli muntu ne basalawo nti ono yajja otukulembera nedi nandiyagala tubeerenga Kenya oba tubeerenga Ghana oba tubeerenga America nesife kaffe tulina ebibiina ebingi wakagoberera okulonda kwa Bungereza ndowooza mwalimu ebibiina 8 ebyalondebwa mu Parliament ya Bungereza. Mu Parliament ya Uganda mulimu ebibiina 6 sisife tusinga ebibiina ebingi. Ekyokusatu lwaki ova mu kibiina kino n'odda mu kirala ng'ani atavudde mu kino n'agenda mu kirala ani gw'omanyiyo ng'oggyeko abatono nga Kanso Yusufu ye yava mu university n'agenda mu kibiina yakabitandika ebbanga lyamala ate nga batandika FDC yali active kyabugunjufu mufo ky'okwetema embale n'oviira banno n'ogenda n'okola n'abo bokkaanya nabo ebyobufuzi byandibadde bikolebwa kyabugunjufu okusinga okwewerekereza ebigambo ebitali kye bigattako buli omu okutyoboola munne ndowooza kyamagezi okugenda n'ogamba nti tukole kino ne bannange tugende eri abantu era sirina kubuusabuusa nti bannayuganda bajja tuwa omwaganya batuwulirize bannayuganda babadde bankubira amasimu n'okumpeeza messages mu bbanga eriddako tugenda kubafulumiza ebinaagobererwa okufuuka otya memba tugenda kuteekateeka okulonda suli kibiina kyakukola appointments nti gundi mpuga yalonzooli nedda tugenda kujjayo gye muli ennono gye manyi ebyobufuzi nti abakulembeze b'ekibiina balondebwa bulondebwa si bagundi yasinga obuwanvu gwe ngendo ogenda naye nedda tugenda kuteekateeka mulondo okuva ku byalo okutuuka waggulu ne bwe twogerera ekibiina tekirina president kirina bakiteekateeka n'ekirangiro kye nnakoze ku lwa bannange kikyabadde kutongoza kibiina tosobola kutongoza kibiina nga tolina bammemba kwabadde kulangirira omukolo ogw'okuwalula omwana gujja kutuuka nga ne kaadi zifulumye emitendera gy'obukulembeze nga girangiriddwa tujja kusimbawo abakulembeze ku buli mutendera mu kalulu akajja mukama nga tuwadde obulamu mpuga akola ngani kati ndi mu kwanaganya mpita coordinator bamulondo baba mu appointing coordinator kuba kutuula ne mukkaanya nti gundi atwogerere mu kaseera kano bamu appointing ate appointment beekolebwa muntu omu kuba kukkaanya consensus ideology erimu ensonga nnyingi gye tuyita get up y'ekibiina kanjogere ku byangu 3 tulina ekisooka tugenda tuyite ekibiina ekyenkyukakyuka reformist party ebbanga lyonna tugenda kusigala ku kintu kye twogerako enkyukakyuka mu mateeka mu ssemateeka mu nkola y'ebibiina mu palamenti mu ngabana y'obuyinza we reformist party engabanya gwoba otwa okutala kasono osala njogera ku ngabana y'obuyinza singabanya engabanya etegeeza nti Medi asazeewo bwe twala kabuuyi ono atwale amayiŋŋaanyi DF eyagala kukana ku ngeri ya kugabana buyinza era tukkiririza mu kugabana obuyinza so si obuyinza obwetuumye ku senta tugenda kulambula bulungi engeri tulowooza nti Uganda erina okuddamu Medi nze omu kubakkiriza nti nga tufuna obwetwaze waliyo Lancaster conference Lancaster eyo we wali okwogera Uganda gy'enaafaananamu n'obuyinza gye bunaatambulamu ekiseera kituuse ndowooza Uganda efuneyo Lancaster eyaffe ey'omulembe guno okuddamu okwogera ku Uganda ekyo kimu ku byo kugabana buyinza ekyokubiri tuli kibiina ekigenda okusoomulako ennyo ku butonde bw'ensi era teweewuunya lwaki akabonero kaffe omuvulo ogwo omunene si kakoofiira si ngatto
naye omuvulugu tumanyi obulabe obutuuse ku ggwanga lyaffe olw'okwonoona obutonde bw'ensi n'ensonga endala nnyingi nnyo ze tugenda okufulumya mu biwandiiko bye tugenda okufulumya mu lulimi olusinga okubeera